الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متين مدنجا مجفوغا الله سبحانه وتعالى غتلم بوكين بوبنا تمسوا غتومنغا يديدا ساسيرو وچتي محمد صلى الله عليه وسلم نفي الله تمسوا غتومنغا يديدا توانغا زمن سمنو غتچالمba siramu abakkiriza. Allahumma amin. Era waba tujjula mu nsi muno tujjule mu nsi muno nga tukyali basiramu abakkiriza. Allahumma amin. Mikwano gyaffe abalungi, olunaku olaba biiznillah era tugenda mu maaso nga bulijjo mu guno omwezi ogw'ekisiibo tuzze tulaba ezimu ku nsobi ezikolebwa oba ezikolebwa bamu ku basiibi ezo twazimaliriza alhamdulillah. Ze twasobola okulabako weewaawo nti bingi tebiggwaayo naye ffe ze twasobola okulabako. Kakati mu kaseera kano nga tuli ku nkomerero y'omwezi guno ogw'ekisiibo, omwezi gwa Ramadan, bino tusabamu obuddwa Allah atuwuliriza obimanye. Enneeyisa gy'ogenda okweyisaamu oba empangaala gy'ogenda okuwangaalamu ng'omwezi ogw'ekisiibo guwedde. Omwezi gwo gugenda kuggwako naye sigala nga bw'obadde nga tokyuka oba nga tokyukakyuka olw'ensonga nti abantu guno liba abamusomesa. Omusomesa bwe bajja okukusomesa aba ayagala osse mu nkola oba oteeke mu nkola ekyo kyaba akusomesezza. Naye bw'awulira nti kyakusomesezza tokitadde mu nkola, mu butuufu ayisibwa bubi era tekimusanyusa. Kati naffe omugenyi waffe omwezi gwa Ramadan ogw'ekitiibwa gubeere nga ly'ettendekero eritendeka omuddu wa Allah embeera gy'agenda okweyisaamu. Ekisookera ddala butya bw'ogenda oba butya bw'ogenda okuwangala oluvannyuma lw'ekisiibo nga kiwedde, sigala mu mbeera zo z'obaddemu ez'okuyamba, mu mbeera ez'okusaala, era ng'okakasa bulungi nti Allah gw'obadde osinza tavaawo, talina wawangalira, talina wabeera oba wogenda kumusanga. Kyentegeeza kitolina wogenda kumusanga oba togenda kulaba nti avudde mu woofiisi ye nga bulaba abantu olwaleero bwasobola okuva mu woofiisi ne bagamba nti taliimu, naye Allah ye woofiisi ye sigala nzigule ssaawa 24 obudde bwonna Allah asigala akulondoola. Nabwe kitugwe tulowooza nti munnange gw'abadde abeera mu muzigiti entakera ng'obadde osaala obadde okola ki, nti Ramadani bw'ebanga eweddeko ojja kusigala nga byonna by'obadde okola obyesambye. Ekyo tokirowoozaako kubanga nannyini buyinza ye nannyini w'emyezi ye nannyini w'ennaku ye nannyini w'emyaka muwala kintu kyonna kyonna era ye mufuzi owa buli kintu kyonna. Kati munnange omusaazi abadde aweddemu amaanyi abadde anafuye, manya nti nannyini buyinza nannyini essala z'obadde osaala mu kusooka y'omu oyo era ye nannyini essala z'ogenda okusaala obudde buno. Embeera endala gye tuteekeddwa okubeera ne tweyisa omwezi nga Ramadan ewedde, tubeere nga tuyamba ku bannaffe nga bwe tubadde tukola, tubeere baakisa eri bannaffe nga bwe tubadde tukola. Abantu bazze boogera ebigambo nti simanyi omwezi ogw'ekisiibo emyenge giba tegikyakola, simanyi ebbaala ziggalwa tezikola. Kitegeeza nga bagamba nti mmwe abasiraamu mwe muyimirizaawo embeera eyo oba mmwe mukola ekikolwa eky'okubeera nti mugaggawaza n'okujjuza ebidandali oba ebyo ebintu ebinywerebwamu omwenge. Naye enkola yaffe tugikuume nga bwebadde, tukakase bulungi nti ekyo si kyekikulu kye babadde boogera, naye ekituufu kiri nti tujja kuddayo oba tetuddeyo. Kati bw'obanga ozzeeyo kijja kuba kiraga butereevu nti omulimu guli oba kiri kibadde boogera kituufu. Naye bw'onoobanga tozzeeyo oba omuntu abanga badde akikola ensobi gy'obadde okola emyezi egiwedde, bw'onoobanga togizzeemu kijja kuba kitegeeza bulungi nti ekibadde byogera byonna bya bulimba. Kitegeeza nti gwe obulimba bw'omuntu bugenda kukakasibwa ddi ku muntu kuddayo okukola kintu ekyo akakase nti kituufu. Obulimba bujja kulabikirawa singa onaba tozzeeyo okukola kintu ekyo oba oliawo kye bakwogerako oba kye batwogerako nti be bakola kino ffe tukola kiri. Kati byonna byonna tubyewale okusobola okubeera nti tuwangala mu mpangala esinga okubeera ennungi. Teri muddu wa Allah wagenda kwesiimira wonna. Nkiddamu, teri muddu wa Allah wagenda kwesiimira wonna ebbanga ly'anamala nga kyabadde akola ekirungi olw'omwezi ogw'ekisiibo nga bwe guggwako ne guggwako ng'akyuka omuntu onabeera nti ate akyuka n'akola ekinyume kyekyo. Naye omuddu wa Allah ajja kwesiima ebbanga ly'anamala nga byabadde akola mu mwezi ogw'ekisiibo oba byabadde takola mu mwezi ogw'ekisiibo nga kakasa nti si bituufu, bw'anaaba abyewaze era nga kakasa nti n'emyezi emirala nti si bituufu, olw'ensonga nti bw'obanga obadde obikola lwa mwezi ekyo nno kyobadde okola kikyamu. Obanga obadde obyewala
lwa mwezi ekyo nakyo kikyamu. Kitegeeza bibadde okola ng'obikola olw'omwezi gwa Ramadan, ng'obikola lwa mwezi gwa Ramadan obadde obikola mu bukyamu. Naye ebyo bye wali waleka nga wabireka mu mwezi gwa Ramadan era nabyo wabireka mu bukyamu. Naye obanga obadde obikola ebyo by'okola ebirungi ng'obikola ku lwa Allah obadde watuufu era Allah y'omu oyo akyaliwo. N'ebyo byonna by'obadde waleka nga wabireka ku lwa Allah, Allah oyo omu akyaliwo mu budde obwo oba mu budde buno akyaliwo. Nabwe kityo kola ebyo by'obadde okola ebirungi ng'omanyi nti obikola ku lwa Allah, era weewale by'obadde tukola ebikyamu ng'omanyi nti obireka oba ntimanyi nti wabireka ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu mwezi gwe gumu guno mu budde bwe bumu buno mu kiseera kino abantu bali mu keetalo ka zakatul fitri, bali mu keetalo ka kuwaayo ekyo Allah kyaba mu maali zaabwe. Zakatul fitri yasomeseddwako mu misomo egy'enjawulo era twongera bukkaatiriza mpozi kye tuyinza okukoonako olwaleero kyekyo eky'emmere. Abaali bagamba nti emmere gy'olina okukozesa mu mwezi ogw'ekisiibo oba gye wakozesa mu mwezi ogw'ekisiibo era y'emmere gy'olina okuwaayo mu zakatul fitri, ate ekyo tugamba nti si kituufu, wabula emmere eweebwa mu zakatul fitri yeeyo emmere ekozesebwa n'abantu b'ekitundu mw'owangaalira. Buli omu mu kitundu mw'owangaalira omanyi abantu baali bakozesa mmere ki gye balya. So si kirungi ate era nga tekigwanidde okubeera nti abantu b'ekitundu kye bakozesa mmere endala gye bakozesa ate gwe n'ogenda obawa emmere etegenda kuliibwa, ng'ekigendererwa kyayo kyakuzza ssanyu na kutebenkeza emitima gy'abantu abo abasiibi oba abo abantu abanafu, oba tugambe nti abantu abakyali abawejjere mu nfuna nabo babeere nti basobola okulya oba basobola okufuna n'okusanyuka. Kati gwe obanga obawadde ekitaliibwa oba kye batasobola kulya, kiba kitegeeza bulungi nti tebajja kufuna ssanyu. So zakatul fitri eweebwa mu ebyo ebintu ebiriibwa, mu ebyo ebintu ebiriibwa abantu b'ekitundu, so si bintu byaliiriddwa oba bintu bye wadde okozesa mu mwezi ogwa Ramadan. Ekyo nakyo tukitegeere bulungi. Era zakatul fitri eyo eweebwa abantu abangi n'abantu abangi ne bagiweera omuntu omu. Kitegeeza nti omuntu omu asobola ogiweera abantu abangi nga taata bwaweera abantu be bonna okusinziira ku busobozi bwe, n'abangi ne baweera omuntu omu ng'abaana be banaweera kitaawe maama waabwe nga bonna bangi, oli awadde n'olinaawa n'olinaawa. Era zakatul fitri y'emu eyo tekkirizibwa kugisengula kugijja ku kitundu kw'obeera ne tugiwa abantu abalala. Ddire tugiwa abantu ab'ebitundu ebirala singa ffe tukakasa bulungi nti ku kitundu kyaffe wano bwe tuwangaalira tewali weetaavu bwa zakatul fitri, bwe tugambe nti abantu bawo bonna alhamdulillah embeera nnungi, naye ng'ekyalo ekituliraanye ng'ate bo beetaavu, awo tokkirizibwa okubeera nti tuwa abantu abo zakatul fitri nebeera nti bagiganyulwamu mu mbeera bwetu. Tekirina buzibu omuntu waddembe onawa zakatul fitri okubeera nti osobola okugiwa mu bitundu ekisukka ku kimu. Katugeze wangaala mu bitundu emirundi 2 emirundi 3 n'owa mu kyalo naye n'owa olw'obusobozi Allah bw'abeera akuwadde. Era mu kaseera ke kamwako tekirina buzibu okubeera nti weewaawo ebipimo weebiri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bye yayogerako nti kilo 2 ne grams 40 oba kilo 2 n'ekitundu oba ne grams eziba zeeyongeddemu oli waddembe gwe okusussaawo. Kitegeeza nti gwe ate oba okubisa mpeera zo ekyokulabirako nti osobola okuba nga bw'osala essala ya faradhi ekkakatako naye n'oyongerezaako sunna. Eno sunna gy'oba oyongerezaako eno eyongera kusoosawaza na kusavuwaza kino ky'oba owaddeyo. So togamba nti nze nina omuntu omu abantu babiri n'owa ekkirozo 2 oba n'okuwa ekkirozo 4 oba ekkirozo 6 n'okomaawo, so nga ate obusobozi obusula akasawo akalamba n'okawaayo ak'omuceere oba kyonna ky'ogenda okuwaayo kirina nga weebuli nga bwebuli. Kati kitegeeza nti bw'obanga obusobozi obuwaayo ekinene obulina falhamdulillahi rabbil alamin obeera ng'owaayo. Kakati waliwo ate n'embeera endala bannaffe omuwadde kilo 2 ez'omuceere gw'atagenda kumekitamakisi ng'abeketa ebiwerenge ateekedde okugufumba tekuli kanyama. Oli waddembe okwera nti bw'oba wadde zakatul fitri mu mmere noono abeera aleese akasimbi nga obwetaavu weebuli naye ate tagobebwa olw'ensonga nti zakatul fitri omulamu ogwayo omukulu kwe kubeera nti etukuza okusiba kw'omuntu naye ate nga tuvudde ku ekyo n'abaana abantu ab'ekitundu be tuziwa okubeera nti basiimu mu mitima gyabwe. Kati bw'obanga ogiwaddeyo zakatul fitri oli ng'awadde oba aleese ensimbi ezo zayogerwako nti tuwaayo mu mmere nti mu nsimbi tekikkirizibwa, naye ddi idha da'at al-haja, singa waba waliwo obwetaavu mu mbeera mu kitundu mwe tuwangaalira mu mbeera eyo tekikolebwa kino okuggyako singa obwetaavu buba weebuli. Naye obanga obwetaavu tebuliiwo tuwaayo ekyo ekiri mu ahadiisi ez'enjawulo. Eddiini yaffe eno busiraamu ddiini nnyangu nnyo
ate era eyanguyira oyo omuntu aba agitegedde obulungi temumenya, naye ezitoowererwa yabadde gitegedde bulungi. Teri tteeka lyonna lyajja nga likalubiriza oba nga limenya omuntu, wabula Allah atwagaliza birungi kubanga yagamba nti la yukallifu llahu nafsa illa wusaha, takalubirizangako muntu ekyo kyatasobola, wabula akolera omuntu oba alagira omuntu ekyo kyasobola. Nabwe kityo zakatul fitiri bwetyo bweweebwa mu mbeera bweziti. Eweebwa ddi? Eweebwa nga tubulayo akaseera katini tugende tusaale. Ekintu eky'emirundi ebiri nti waliwo ekiseera ekitukakatako n'ekiseera ekikkirizibwa. Mu nnaku zetulimu kati olwaleero waliwaddemu okuba nti zakatul fitiri ogiteekateeka sinakindi n'okugitwala bweteekeddwa okubeera, era waliwaddemu zakatul fitiri okubeera ekyo kiyitibwa kiseera kyakukkiriza ekikkirizibwa nga wabulayo ennaku. Kati ekiseera ekitukakatako lwe lwaleero ng'enkya Eid, ekyokulabirako nga leero lunaku olusembyemu mu Ramadani, ng'enkya lunaku lwa Eid. Ekiro kino oba oteekeddwa okuba oba ekiro eky'olunaku olwaleero ekizibya olunaku olwaleero luno oba oteekeddwa okuba nti owa zakatul fitiri oba enkeera nga tebannaba kusaala. Bwe wanga ogiwadde oluvannyuma lw'okusaala eyitibwa sadaka nga sadaka endala, okuggyako oyo omuntu yakakasizza nti agireeta oba n'akeerewamu mu kutuuka, tukize yabadde alina gy'ava n'agamba nti zakatul fitiri yange ngenda giwa, naye n'afuna ebimukeereyesezza bwe bwaba nga akiwadde olw'ensonga nti niye yabadde nayo mu kusooka, oyo ate naye aba awadde ekkirizibwa. Zakatul fitiri eno era eweebwa ggwe kennyini osobola okugiwa n'ogiwa omuntu omwetaavu gw'olaba, naye bw'obanga ogiwadde omukulembeze w'obusiraamu obanga imaamu si kibi, alhamdulillah kirungi, olw'ensonga nti imaamu alina abantu b'amanyi gwe b'otamanyi. Omuntu ayinza okubeerawo n'olowooza nti alina ate nga mu butuufu mwetaavu n'okusinga gw'olowooza nti mwetaavu. Kati abakulembeze bano baweebwa olw'ensonga nti bw'obanga obawadde alhamdulillah, bw'obanga tobawadde ng'olina gw'owadde ono mwetaavu ng'omulabye tekirina buzibu. So bw'obanga obawadde abakulembeze abatukulembera ba imaamu b'emizikiti gyaffe abatutwala, ye asobola okumanya omwetaavu oyo gw'olaba ayambadde anyiridde naye ng'ate obwetaavu abulina. Oyinza okubeera ggwe, nyinza okubeera nze nga mpaddeyo zakatul fitiri olwaleero nga Eid yankya nga nina kyensuubira bugenda okukeera enkya kye mbadde nsuubira nga sikikwasizza, ate nange raba nawadde ate nenyingira mu bantu abaweebwa. Sinakindi oyinza n'okubeera nga mu bantu abaweebwa oba oliawo toliimu, naye nga waliwo omuddu alowoozezza oba n'abaako kyakoleeta n'akikuwa, naawe tokigaana. Bw'obanga tolina bwetaavu bwakyo osobola okubeera nti okitwala ew'omuntu omulala. Mu kiseera era kye kimu zakatul fitiri gy'owa gwe kennyini omwami weweera mukyala wo, ozzaako abantu bo bowangala nabo, naye obusobozi bweweebwa bukomye nti wano we bukoma era wookoma. Ekiba kisigadde oba kwota oba haafu, era bw'obanga okiwadde nga ky'osigazzaawo era nakyo kikkirizibwa, olw'ensonga nti zakatul fitiri eweebwayo ku ekyo ekiba kisigaddewo ku kyogenda okuliisa abantu bo. Oyinza okuba nga ggwe kyogenda okuliisa abantu bo kyekiriwo kyokka, togamba nti nze kankiweeyo insha Allah babasibe oba nange naagenda n'ensabiriza oba nja kufuna nange anampa. Ekyo kiba kisigaddewo ekyo ky'oba owa abantu bo. Kubanga olw'ensonga nti eno ibaada nti fattaqullaha, Allah tumutye mustata'tum, okusinziira ku busobozi bwammwe. So teweewaliriza kuba ggwe amanya ekiri mu nsawo yo, abalala tebakimanyi kikirimu. Oyinza okubeera nga mu bantu abawa zakatul fitiri mwoli era nga weeteekateeka, naye ne bujja butuuka w'onoogiweera Allah ng'alina embeera gyaggeredde, oli mu mabanja oba olina abalwadde, ng'ekirwadde kisigaddewo mu nsawo ate kisaasaanidde oba kitutte mu kumaliriza bwetaavu oba olina ne bubukeesa nga tolina, gwe tolina musango olw'ensonga nti niye wabadde nayo naye wagenza okukomekereza nga Allah alina embeera gyaggeredde. So mu mbeera eyo naawe osuyinjibwa mu mbeera bwetyo. Ebintu bingi ebikwata ku zaka eno zakatul fitiri tuzze tugisoma, tuzze tugiwuliriza mu misomo egy'enjawulo, tukkaatiriza bukkaatiriza. Kati kiri gy'oli ggwe munnange akyalinamu okubuusabuusa mu yo, kubeera nti obuuza, kubeera nti owuliriza, kwegamba okole ekintu ng'okimanyi bulungi. Olwaleero tetujja kwekwasa nti nze saafuna musomesa nsomesa, olw'ensonga nti abakusomesa weebali alhamdulillah, ate abasinga obungi nga tebasasulwa bambi, ng'obeerawo mu maka go mu famire yo n'otega rediyo yo banowuliza audios oba amaloboozi agaweerezebwa, nobeera nti Allah akujja mu kumanya guno omulembe gwo, mu butamanya guno omulembe gwo. Teri muntu agenda kugamba nti nze saafuna musomesa, kubanga abasomesa olwa tetunoonya banoonyi, wabula ate bo be batunoonya ne batuyigiririzaawo wennyini w'oba obadde. Waayo obudde bwo okumanya eddiini yo n'okugitegeera. Abagimanya eddiini bangi, nkakasa ennamba esinga abangi mu basiraamu eddiini bagimanyi, naye abagitegeera be batono. Kitegeeza tunoonya okutegeera eddiini yaffe, weewaawo tugimanyi
naye tunoonya okubeera tugitegeera. Awo nno tutugenda kusukkawo olunaku olwaleero, mukkirize tugende n'ekyo Allah kyatugeredde, so nannyini buyinza abakuume era atuteeke mu baddu abasiibi, era akkiriza okusiiba kwaffe, era ne bwanga Ramadhaani ewedde ateeke mu baddu abo bagenda okukkiriza emirimu gyabwe, bagenda okussa mu nkola ebyo ebirungi, bagenda okukawala ebikyamu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.